n'ali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewa n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja fuulu figa yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuze kati baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa fuulu figa naye nze ndaba fuulu figa mu ggwanga munate ye muntu ali mu kkomera ye muntu kubanga mbadde ndaba fuulu figa abeera aleekaana nga bw'omumanyi ye buli kigambo kisobola oyita mu kamwake mbadde ndaba aleekaana bakunoonya bakola genda abantu bange bambuza ate bakunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba oli mu bulamu bwo obwa bulijjo gy'ogenda obuuze kiki so kwe kusooka n'entuma lawyer because I'm represented by counsel omwami najja oyazze ne bamugamba ate tebanneeta ne mugamba ndayo okuba ku official summons so n'ali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewa n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja fuulu figa yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuze kati baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa fuulu figa naye nze ndaba fuulu figa mu ggwanga munate ye muntu ali mu kkomera ye muntu tiddemukko tebasobola omusigaza naye n'obutamusigaza nakyo kisoboka kati ndowooza tulindirire wano awo okuva kati tujja kuba tumanya nti oba bamuwadde bondi oba tebamuwadde bondi ninga naye kati ngenda wali tujja kutiikula vidiyo zange mali nange okuyingiza omusango gwange n'alaga nti ekyo abadde takimanyiiko era n'alagira mu butongole bayite fayiro yonna yonna gye ziri gye bawaabira fuulu figa asobole naye okuvunaanibwa ng'abalala bavunaanibwa era tuvuddewo ng'alaze takitadde mu nkola kuba mugambye bw'otakikola omufaliso bw'ajja kuleeta paka ku CPS neebakaawo paka tumujja okuyita fuulu figa tetusobola kubeera mu ggwanga libenga eritali mulimu abasukume bali waggulu w'amateeka. Nze Dr. Ssenjobe Richard nga nsinzidde wano ku kitebe ekikulu lunaku lwanjagadde twogere ku ntaseesa Prunus oba Prunus africana. Omuti guno gukula ne gutuukira ddala mu meters nga 12. Entaseesa amapapajjo gaayo bwe tugakolamu ensaano ne tukolamu decoction na Prunus tonic ekyupa eno ffe tugikola aba Biv Organic ojja kujjanjaba obulwadde bwa BPH oba prostate gland enlargement eyamba nnyo ku diabetes mellitus abalina sukaali ow'ettuluba eryokubiri eyamba nnyo preventinga cancer w'amawuggwe kansa w'amabeere n'okujjanjaba obuzimba obubeera mu mabeere eyamba ne ku fibroids ebizimba mu nabaana bako ku STIs osobola okugyamu ensaano mu papajjo n'oteeka ku mazzi agookya oba n'ojja ku Biv Organic n'ofuna eno enteeketeekere ddala opimako obupimi busaanikira 8 ku makya 8 akawungeezi ebirwadde ebyo n'osobola obigoba. Nze Dr. Ssenjobe. Gundi bali eyo Kenya kamera ziba tulakinga babakwatidde Kenya neno badduka ebyaddala tebasobola bakwata kati anti kabaka tobuuza ki tebakwata Namiri anti ono agamba abula naye bamunoonya bakisinze businzi nkugambye mmoze gwe noonyayo woolaba Nammere wano ali eri akwa birthday ya Museveni yabaddeyo buli muntu bamuyise teyazze yabadde bize ali ku ground nkugambye twatandise fuulu figa yali wali mukubire ku CPS yasula kati nkuzanyireko nyinza okubolooza yewaana kuzanyiremuko siyo kyanjiiridde wano bino saabiwulidde ate bali bateekateeka
uli amukuba amulina Agamba nze sirimu agenda kumpa. Ani ali ku ttaka? Mbuuza bw'otyo ŋŋambe baamuteeka ku ttaka nno. Nze okyeyo ekyayagadde ekikuwadde ne vidiyo nga bamukwata gwakalina wekka ne gundi akayina bamukwata bulungi sina ffujjo yingira awo. Ati abadde ambuuza yagamba amanye SFC baani abamukwata. Ebya Nobert events bibi abamumanye tuleeta yakuba tuleeta Nobert eyakuba gundi omwala azuusa bamukutte. Leka bakigoba mu mawulire owulira kiina n'abakikolera vidiyo kati Ani akikola? gwe Naye otegere nti ndi w'amaanyi ndi Full-Figo kubanga yenna mu bantu be nebbanga lyavumye nze gw'alina. tekirinaayo muntu mulala mpozi ne Mukasa Ngulira. kirimba baana mere omukwatidde Kenya Yewaako ono yamukwata aliwo ono Sharumu yamusiba Sharumu yamusiba kiri kigezi kipya mu misango kimanyi omumwa kye gutegeeza. Naye gawulirawo wano ng'omukulu yeewaako. Kale katugende Twende mulinako wano ng'ensi ekuba enduulu. Yabaddewo kikiri kyatudde ku mutwe Wulira anti kira kibiyodde wulira ozanyira ku mwanyinazi tazanya omulabye olabe wabikudde n'okugulu kinjagala kuba tugende tandika. Welcome to the show bassebo ne bannyabo abatambula naffe ku mukutu gwa Nuruddin Ntege muzadde Megaton ge manya nokku olwaleero bigambo si birungi eyakuba Full-Figa bamukwatidde Kenya ng'akola ki aba abadde agenze suubula bamunoonya dduka aba abadde agenze suubula Full-Figa amanyi ng'ataddewo mangi Full-Figa yagamba abamukuba bagamba bamutadde ku ttaka kati yayagala kulaba ani ali ku ttaka ani ali dduka. Nobert bamukutte
kankutereko omukulu ya ekyakwasizza eyakuba full figure na lwaki ali muki akyali mu nkomyo akyali ku CPS kankuzannya nalaba Bidex ekintu akikuttemu ali Abidex agenda kubonerera agaba promoter bonna mwekuŋŋaanya bakuŋŋaanya eggulu ne baflokinga ne bajjula ku CPS n'abagamba ebintu bisatu full figure byayagala ono alina yagamba nina obulwadde obunnuma yagamba wakatambi okayina yes ngani agamba ono gwe bakutte Nobati gwe bakutte yakuba full figure kasooke nkuzanyire nga yewaako obujulizi obusooka kale nze bwendi ng'atidde abakulu tubabuuzizaako tutababuuza mwe baffe salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tutuukire ku mulamu wano kibagamba wano kebayita gundi a few moments later obera wetaddeko omusango obadde mu lukulu kuba nakangubi bino byabaana bawaka batwalwanyemu bulwanyi owulira entambi minisitaro musiri basoji owulira omwana oyo nga yasanyuka nga bankubye kyobula nsobola n'okwewayiza nti nze omu kubakubye nyagala okuna obulumi ntiakubye owulira naye munyagenyalemu munno kitegeeza ki bana ba munju emu atanyukira amazzi gagamunensi yonna eri munnaku bagamba njagala owulire bulungi baavudde ku kyokukwata omu bantu bali mu kutuwa birabo bamuwadde n'ebirabo kuba full figure abateesi ba full figure njagala owulire bamwebaza lwaki musibe kati wali badde oteekayo enamba y'essimu nogaa buli ali happy teekako etaano balaba sente zetufunawa abantu bali wingi okutuwa sente tukuleete owulira bulurositi olufiga oba omuntu ali ku mikekeero obadde wafuuka problemu owulira amuwolera that was just a microphone check one mbuke yamukubamu yali just check 1 2 era tebakulemba mbu ensi nnakuwa fulufiga abantu basanyufu mama flower kankutwaleko ku ndala nkutwalako ku ndala kuzongeza mu video okukuba naye okukubwa nabugamba afunye ekizibu kyababbi okumwetoloola emizingiriiti alangwa jjukira yali yawanguddwa naye ng'oli abaga abamwetolodde bamuleetedde okukola ki okuwangulwa nga balinga bamuleetedde okukola ki okuwangulwa nawe twazannyawo owulira eriwa ate ebivumo bya fulufiga obijjamu ate ebivumo bimanyi ani debireki eno kuli ku show it's okay twagala tubeere balance tetwalonda ate ng'era nsemba kikidde bayesimbye okukuuma n'emupyeyo obubaka bufulufiga bulina okutuuka se obubaka bufulufiga bulina no kyeŋŋamba nkuwa ye ekyamukwasizzaani fulufiga yali apozinzeewo ekifaananyi that she's untouchable oyani she can do era whatever ono thing omu she ku wants. baakuba She can interfere any oba musango kika kigonna okuba guli ku court level ki byazaayogera byonna ibaddengawo mubiraba n'agenda mu musango gwajati ne haji n'atuka ne mu court even inflicting pain ku mukyala n'ajja mu musango simanya gw'akamalimali n'atuka n'ogamba nti omwana wa haji agenda kumukuba omwana wa akamalimali ku kooti fulufiga emaki ndi awo era kati nze omukuba mutadde ku ttaka fulufiga namutandikira ku baana ba tiktok wulira wano wulira Nobert kyagambye era kati nze omukuba mutadde ku ttaka fulufiga namutandikira ku baana ba tiktok naye wavuma abaana ba tiktok ne bamuddiza ng'abasiba natandikira ku muwala gwe baali bayita donasiya nagamba ono ekimala era tebamusiba fulufiga mwe abatulaba
abatamanyi kyampalanira nze kwakyatanjagalira namuwandikako ebbaluwa paka mu president's office paka mu office ya first lady kyenjagala okwebaza maama first lady yali yakitinga obadde okimanyi nti Furufiga inako omuvubuka gwe yasibisa nga bamusalidde n'emyaka 10 oyo omuvubuka gwe bayitanga Simple K okimanyi nti yali akasula eruzira emyaka 2 naye oda yava mu office ya first lady ne bamuta kati Furufiga byonna abimanyi kwe byava ye wabanga ali muguno omuzannyo oguli ordinary ne bana abaana ate abayiflictingako pain n'abasiba nzijja ku kya Nammere kakati Nammere Furufiga yali yamutuusako nnyo obulumi psychologically physically and kakati eggulo limu yali avumye Nammere n'avuma n'omwami we n'agamba nga Nammere bw'ali mulya buto onfuna bulungi n'atakomuuko n'atuka n'okulumba mwami Sempijja bamulangaki a veteran Ugandan official, in fact a diplomat, a former minister, era abaddeko nga ye minister wa defense kabajjeno bonna bali wansi we n'omuyingiza mu bitamukwatako onfuna kakati Nammere ekyakolebwa yamanya either gyera kikyamu naye yali ayagala wabeewo kano kabagamba nti uliriza abantu waliwo embeera gye bagamba era bannayuganda bonna olwaleero Nammere byakola birese positive results zitya Furufiga wenjogerera agobeddwa ku TV wabadde akozanga platform y'okuvuma abantu okulaga nti w'amaanyi nnyo nabayomba ogambye Nammere n'akkiriza ekyakoliwa moderator manyi gwe kasajja so kanzija kumulamwa naye nga ensonga yange erikkiriya kankuwa esinali endala entono wano wonna nno gundi yali agezaako mugamba oyogedde nnyo otandise okwekuba gye weetuga kati naye ng'ayongera kuleeta alenga kuleeta kyengenda okukola kikyamu naye kankikole ki kankikole olwo awaayo Nammere at the same time y'omu kubagamba nti yaliwo nga bikola ki nga bigenda mu maaso nkwongere nkwongera si musajja just naye bwino gwoyo omwana gwe nina omumanyi banayikano mbadde bulijjo kikakugambanga Furufiga lekera ebintu byokulowooza byokubeera nga kikula sajja tukimanyi Furufiga ali musajja olira wano sembere wangambye mbuzanyo wano ewali ensonga no bwe bagenze ewa Furufiga nga bakutte Nobati events bamubuuza Nobati omukyala ayagala lwaki tetutakusonyiwa ne bagamba gundi bwaleeta obujulizi nti yakugamba ki ekyo kyotasobola mumusonyiwa ate olakkiriza si ye yakukuba yaliwo bubeezi ng'awaga n'agamba okay bwampayo ku bujulizi bwa bino bwe yayogera kuba bino tebyali byakuba yagamba nti yammanyiiko nnyo nga gonde Nobati yagamba amanyi nnyo Furufiga amuyina mu vidiyo nkakuwa kazanyire kuyo kuyange zanya si musajja sembera just naye bwino gwoyo omwana gwe nina omumanyi bwina amuyina mbadde bulijjo kikakugambanga Furufiga lekera ebintu byokulowooza byokubeera nga kikula sajja tukimanyi Furufiga ali musajja yalina obusolo bubi yalina abakazi n'abasajja oli muntu nga wakutaala obadde okimanyi okawulidde bamulongoseza Kisubi Furufiga akasolo k'abasajja ne bakatemako era wagira ne watana Shalom kwato wejjebbi songa eno nkumanya n'okugiddamu wagira ne watana twakukasikanca saka tuddemuko maka malongosa kamera bulungi nnyo nanga osaponsaawo ebwata temukimanyi mujja ku Shalom ogambye olina ekyama ogambye Furufiga muki kino mbadde nkirikidde ebbanga ddene akisirikidde ebbanga ddene naye kankibagambe Furufiga kulwaki yeefula kyakula sajja kituufu alinamu kujinisiza abasajja Furufiga obutonde bwe yazaalibwa alina obusolo bubiri tekisoboka yalina akasolo k'abasajja n'akabakazi era Furufiga olwokuba nti yamala n'afuna amabeere yali wakubanga bagenda mulekera ak'abasajja kati ak'abasajja ke baasalako bino byawulira bamuvuma mbw awunyawunya baba balimba waliwo baasala ne balongoosa bamanyi okugira ne watana kati alina ekizibu ekiri permanent uniform ya yero ogimanyi
kitegeeza uniform ya yellow kyogamba ono bweyagenze yo yafiiridde gyebambaye luzira bamupete yalinga ne bamugamba neno omuntu wakutaano kuliriza waba mbona nakoleki alina obujulizi alina obusolo bamubuuza naye ekimu ku byamutaasa okusalako akasolo k'abasajja nga kana ak'abakazi agenda mu periods abakonga bali tagenda mu periods bali bagenda kuziba wali bakubewo pamba bakubewo omuntu kati oba olaba yalemeramu embeera ya kyakula sajja era akyawanya abakazi bakazi baffe oba bakano baffe temunyigiranga ono omusajja munnaffe awoza simanyanga juzi yavaayo nagamba akoze ekibiina simanya menzi biki balwanira eddembe ly'abasajja ani yagamba ffe twagala tulwanirira olwanira eddembe ly'abasajja otulwanirirako tuli baana bannyo kakati olwaniridde eddembe ly'abasajja n'ozika nga ate era oyingirire mu ly'abasajja ovumbye mamito n'oyingira papito n'oyingira jjajja pito kati yayingira jjajja so n'olwa ensonga eyo full figure era nkukutira ebigambo bino wejjanjabe kyekirwadde ekyo kyagamba amugamba yagamba alina obujulizi esembayo ku vidiyo wano full figure okedde kunewanirako ku Solid TV mbu promoter yagambye mu Kasolo amunoonya mu drone zimunoonya mbu State House yekunoonya nabo ngende kibatere mu jirabe wano State House yekunoonya mbu full figure we walere base State House yekunoonya kyogamba full figure State House okitadde ku level eyo n'ogikkakkanya ekitibwa kyayo ekibuuzo kiri Uganda Office of the President nti yamugamba State House emunoonya Nobert kugamba State House ko Nobert n'agamba tekisoboka State House kati egumika bugumisi bantu mu drone fena tukimanyi era nkimanyi chairman Kasolo honorable Kasolo honorable Sese Namuju bibakuwadde obusente era honorable Kasolo yakuyambyeko nemudiringa n'abasiemwayi kakati ekibuuzo kya full figure kitegedde abuuza obujulizi nga alina bungi yes Nobert Evans gemanya Robert tumuleke andi njagala kuwa bwino nga sina kati yabuuzizza Robert tumuleke Nobert abuuza baani abamukutte kuba yamugamba State House ekunoonya gani agamba full figure egenda kukwata oyogedde ebintu byanjwanjwa bingi karibu asusse wanjogerako noyogera ku Kasolo noyogera ku ani noyogera ne ku president namugamba president gwoyogerako okulonda teyakukola ki mwalonda byammwe ko mmwe babbye bakoze batya ey'emizira nyinza obutagizannya kati ye agamba bintu bibiri ekisooka yasiba Doniasia ye yennyini neyegirayo Doniasia Nobert Events agamba nti yawandiikira First Lady ebbaluwa n'ata Simple K n'agamba ekyomukisa weekiri kati ye yemusibe omuwandikira mute bamute engeri gy'amanyi nnyo yagambye mu ngeri ye yalaze amanyi nnyo State House kati kimuyambeko yawandiikira State House emute era nampiriza vidiyo eri gye nkulaze nga bamubowa n'agamba nkubuuze ggwe njikulaze baani abakutte Nobert Events basirikale abaaki bawukanawo ani waliwo abasirikale bamaje bene waliwo poliisi yekwata kati bwe bituukamu eyo olabye wa poliisi badde bamaje nga beesabise walabe drone yabadde double cabin bamukwatira Kololo nga president yakafuluma olwafuluma bati nomugamba si yegogobadde gwe tubadde tunoonya bamulese n'alya yamaze kulya ne bamugamba Nobert jangu omanyira presidential advisor who are you gwani ensonga Nobert wagitegedde eyaki yensonga lwaki alimira ku full figure ye wagamba
awansonga ki mbone full figure avuma abantu naye we bamuvumako ayogera ye Nobert bwagamba Nobert ne full figure climax ejira wano baawukanira Kololo mu kakiiko ka seeke neeke I think yali neeke full figure ali ku Kasolo oli ali ku Kalangwa ne banne full figure abawangula yakane mu kibira bali bagwa abakuba olube nti nabagamba abavuma namuko ne Kalangwa n'amugamba nakuga weetadde ku bantu bano bafeeriya gwe bakwatako yagwa nga ebintu by'okuvuganya bibitera okuba buli wantu towa muntu pulani ngeri gyalina kubeera nti abantu bwe baba bavuganya kati bamala okuvuganya nabo bajja bakolayo live bagamba Kasolo yabbye bano be bawangudde bo bennyini be bawangudde bagamba yabbye tugenda na mu kooti full figure abagamba omusaya gwe mumalirawo sente zaaki mwamuspendingisiza sente ennyingi ennyo yali alumirwa nnyo Kalangwa agamba baba wangudde aye mugenda mumwongeza sente aye musajja w'enyareemu lwaki mumuteeka mu mbeera okuteekawo nti waliwo olutalo kyemugabe bateekawo abantu babiri nga baagalako era batwalako omu Kalanga bwe yandigize era Kasolo yandigudde ne Kasolo nga bwe yawangudde ne Kalangwa yagudde katugende kasenga Kasolo yagudde yandibadde akkiriza ne Kalangwa akkiriza definitely yandiga kyonna ne tayinza muga tugende mu kooti nga Kalolo kabadde ka mugongo n'abuuza n'agamba nti kati mmwe ba Nobert mufaaki ku luli level ya neck gwani agamba nti tugenda kuwaaba gw'omulonzi wa bulijjo banene nene babanene pozi nga be bawaabi abanene be balina okuwaaba batono temwogera ne tuyinza kuva eno katuwaabe kati nga bakunguzi omusajja bamutwale mu kooti bali bamubala bamuleko sente endala ono amugamba bakubala abo boolaba amubuusa bano ekyabanyiiza kwe kuzza omuliro omungi bwe gutyo kati beereetera mu kwereetera ennyo naye n'afuna n'aganze simanyirwa ati awe mukutte ndi kabaka n'abavuma bamuvumamukko ebyogera kitwale eri ono yali yabikigamba dda oyo mukazi musajja ani Nobert yabigamba dda full figure abadde ajja bimugamba ne wali yabimugamba mu buntu kati amala obbigira Kalolo n'amuyamba n'ajja n'abyekapukyalingira mu kamera w'ataali n'atula ne bano bamubuuza Bashalom bamugamba bamujubisaamu nno kko bamugamba nno uniform ya yellow ogimanyi komera nga ggazi uniform ya yellow ayogera bigambo tatya kati anti kiri mirundi ebiri full figure yakubwa nnyo bw'amala okubwa toyinza mukuba n'omuteekako n'ebigambo oyongerezaako oba oyitiridde omaze omuwa ebibi ate oteekako saladies omukubye mu kumenya amateeka kuba Nobert akugamba twakimanya nti tugenda mumukuba tugenda naye katumukube kimenya amateeka ekiba kikola ki kali kyabadde nno abadde asusi kyabadde era ku CPS aliyo yekka bapromota ku CPS bakyamuwadde liizi kimbaasi ekimutwala buli kijja kiba kijjudde buli ekijja kigira bamugamba fulufuga kyasonyiwa Nobert yagambye nti agenda musonyiwa naye mbu yawuliddemu ng'agamba nti ye alina obujulizi nti alina ebitundu by'ekyama bimeka bibiri yali ku kino kyamutyobola baana baba balyawo baana be nga balaba bintu ebyo n'agamba nti ku bitundu by'ekyama ebibiri wokka wayagala omuteera okitegedde n'amugamba yagambye n'okugamba nti yataddewo ne Asia ye bwe yamusiba naye agireete ayagala Nobert Vence aleete ebbaluwa nga ajjayo Donasia ayagala Nobert Vence aleete ebbaluwa nga atasimpoke ayagala Nobert Vence aleete ebbaluwa nga full figure ebitundu by'ekyama bibiri babirongoosa kuba agamba yalina obujulizi bungi naddala ku bitundu by'ekyama alina bibiri yakute mu bigambo bye
yagamba nti ono yagamba obujulizi abulina teyavuma muvume mwe bya mirundi ebiri twale eryolinga ngali kale kati ye yakisusamu nanda ku mubiri ye full figure no full figure avuma era byavuma sibiwagira ye bw'aba akuvuma akulaga akuvuma nobati yali tavuma ye yali akakasa bukakasa abimanyi nti gwe nkumanyi bulungi mwe mukimanyi oyo omukazi ali bwati ne bwati nali nawo obujulizi mbukola ki bulina full figure ye bwayagala n'agamba Nobert Evans alina wagambira yali mu lukwe baaluka olukwe ayagala amanyengere gye yayagala abulire poliisi olukwe baaluluka batya agamba nti Nobert Evans yavaayo ebyo wamala okubimu n'agamba ye tagenda musiba ye bw'awa poliisi ebyo ebina nga yejjeere nga nti muganda wange webale kati ate kangende ku step ekola kyeddako naye abaakuba full figure ababiri omu kamera zamulabyeko Kenya yadduse lwaki tebamukutte nedda toyuya nti omuntu yadduse tokiwuya nti omuntu yadduse naye babamulabye Kenya batuyambe anti bakulaba naye nga Kenya kirala tolaba n'ebyabesi gye baakugamba nti tola nono gundi yabba abantu Don Chris buli bw'ofuna emitango ennyo olina kudduka bano bantikaduuka olina kudduka kati bw'odduka n'oyingira ensi eddako balina kukolagana mpola mpola kulinya tebiringa bola Uganda nti poliisi ejja naye kati eri bano abadduse balina bakwata mpola gundi byamateeka Interpol n'ebiyingiramu babaleete okitegedde full figure kwegamba mukamba okutuukawo full figure ye agamba mumukwate mpola buli guwalabako ng'amukuba agenda ojja kumulabako emida bagenda midda buli guwalabako ng'agamba nakuba nabirimu either dduke mu ggwanga oba tojja kuddamu kumulabako mu public agamba nti baaga abaamuteeka wansi ayagala kukebera baani ali wansi Nabitex naye mukamba kuki Nabitex wemaliddemu amaanyi bamugambe waloopa kumba ate yeste yaloopa okuloopa full figure Nabitex kyangu nnyo yabadde Nabitex okwakasande ate ye wa bigere jo yabadde ku CPS ng'agambye agenze kunona Nobert ne bamugamba kyangu nnyo mugamba akuwa ebintu bye tumusabye ogenda naye byayagala omulaga ebitundu by'ekyama bibiri byeyamulaba nabyo baluwa gye yakozesa okugyayo Donasiya anti Alex yamugamba ajje yeyambule tulabe mbwa baagala full figure yeyambule tulabe naawe oyagala kulaba anti ogaye tulabe anti kakati gundi bayinza okumusibira obwerere nga byayogera abikakasa oba bamweyambulira anti ye talina buzibu ye kasitaaka kase ekyo anti aneyambula full figure nedda full figure okweyambula tekigaana baleeta basawo naye alina okubaayo akakase nedda bw'okola rape siggwakebera andi ngamba kati abasawo bawakusaidia full figure wuliriza mu rape cases eyakutte oba gwe taata w'omwana oba mwama w'omuwala siggwakebera n'ogamba kituufu tusobola okukkiriza Nobert n'atwala full figure nedda Nobert full figure Nobert wa ddembe okugamba nnyina mwannyinaze oba waliwo omusawo bwe bati kuba ekituufu kiri nti waliwo abantu abali supposed okucarrying out ezo tests nga bo owulira naye nno byonna biwulira ebyo nga bwe tubyogera kati gwe yabyogera ng'onyumyamu obunyumya ogamba nno lunkeere bonna bakuteekayo wali anti kati era nakyo kigamba sirina buzibu oba kyayagala akiŋŋambe naye ng'ali wali kimugamba oba kyayagala akiŋŋambe nti ayagala ki Nobert yeetondere full figure gwe tajja kumalako namaani namugambye nako nemugamba full figure Nobert Events akwetone naŋŋamba Nobert oyo talina kyanneetaaza nange sina kyenkola ki kimwetaaza n'agamba nze abantu bennyambye bangi naye abantu bansasudde bubi mukwano gwe sigenda kwogerako nanga namuyamba paka kukola interview n'agigwayo nga ye muntu okitegedde n'amaana naŋŋamba buuza ali enisikini baŋŋamba ndi mubi nnyo nze namutwala ewahamu
Kituufu ekyo. Naga nze nakwata Alien Skin ne mutwale wa Ham. Kituufu ekyo. N'okumujja mu 10 nateekamu milioni zange 7. Ne nkwata Ham ne bakwata milioni agaana. Ne bazuwa Alien Skin. Nzo omubigo boogerako. Nangamba buuza Nobati. Kiki yaleetera Alien Skin mu bulamu bwe ekiri. Yatoba kebe nyumba ya milioni 2. Ani yawaani? Alien Skin yawa Nobati. Ani yawaani ku bombi? Nobati. Alien Skin yawa Nobati milioni 2. Si yawa Alien. Karo kitegedde. Nangamba mpaayo omuntu. Nanga kankuwa ekyo okulabirako. Nagenda mu nsonga za Haji. Ali gwe banvunaanako abo gwe banyomberako. Musimanyi nagenda nenkola kinangamba nudini waliyo yakuwa sente mmeka. Ajali yali agaba sente. Hadi nanga bo baluza mu Haji yankola ki? Yampa sente. Neze Haji nali n'omusango gwo nga gwaleeta obuzibu bungi. Nangamba nenvaawo. Ne tugenda nangamba twagenda mu nsonga za Haji za Muzeyi Kamali wano. Muzeyi Kamali. Tulina twagendayo n'atuwa emitwalo 2. Kati 2 ye n'agamba nti bo balowooza kugenda tukawo nampo babo kadde 10 nangamba nti kati obawulira nasirikamu nengabye kansooka mbiweemu obudde bo bakubuulire ebbanga nanga kuba bwenyingira omusango bazubeda nga bajja lwaki amuteekamu ayagaye nga bajja era Zubeda yali n'ezzuula wetwali wa Kamali Zubeda yali n'abawala ye wabeera eno nga basala badde eno bwenyingira wano nga bo badde eno nangamba kati njagala ompeyo keesi gye balimu ng'eri mu mawulire ng'eyogerwako gye bakozeeko ebbanga yagamba mbalaleeta bintu bye ne babitwala bwabiyingira mu bo nga balaga nti olwo mubiye naga kati bamulageyo be bayambye bamulwanyisa naga bamulageyo be bali mu kuyamba kati kuba bano bati bantu balungi nagamba ebbanga lyamaze okuva kwa Haji Kamali Muzeyi Kamali yasembayo naga kati ebbanga lyakomaawo eno period oinako bibawulidde bakolako kimala lwaki ye bw'abaako naga kati bwe najja ne mbaako gwe nnyamba nga bavaayo nga bagamba full figure tebaagala atuuse buweereza ku bantu ate bamwagalako amasannyalaze bw'ayingira ku muntu nga nabo bajja banona oyo Nobati full figure tebaagala muliro mule tebaagala aleege muliro bagamba wa muliro muleege Urufigo muliro mulege. Kati naye yagamba akolera abantu. Kati bwakolera abantu. Nga bakiwana. Ensalwa ng'ebaluma nga bagamba nti yakozani tujja kuyamba. Tofaayo fulufiga bo wabeera ku side eno. Nga babeera ku ndala. Kati abasajja nalongo kitone abo. Agenda sibanga basibe. Bwotuna nalongo kitone bwajja. Bwawulira nti anti buli omwa waddembe okuba ne side. Anti yeta kyagamba talina buzibu naga naye kati amaze ebbanga nga takola. Kati yayagala abeere mu musango gwe yeka. No nedda agamba bamulageyo omusango gwe baliko point gifune bwoti. Ndi kati aluddo bigenda mu. Kati nabo baasirika. Bwana avayo n'abaako gwayama nga bagamba nedda naga kati ngeri bo gye baagala enya. Balina gwe bali mu gwasuna Beni na Namwali. Guliwo. Bagulimu nnyo. Guliwo. Toguwulira. Tegwaggwa. Gwazeemu buto. Ate gutya. Ani yatta maama. Bye tulimu. Ndi ku ludda lwa Ssuuna Beni. Ani yatta maama. Ndi ku ludda lwa Ssuuna Beni. Toli ku ludda lwa Fifi. Fifi da kwini omutadde. Ate su Fifi da kwini ongambye Ssuuna Beni na Namwali. Akiri nnyo Fifi da kwini yali wakati. Abere gyali. Nze ndi ku Ssuuna Beni. Lwaki wagira Ssuuna Beni? Omwana w'omulenzi abonaabona. Omwana w'obulenzi abonaabona. Ssuuna Beni yamanyi lwaki ayogera ebintu ebyo n'abiremerako. Njagala saagala awaayirize Ssuuna Beni naye bw'aba asobola omukyalo omuleka n'awummula naye bw'aba agamba kimuluma ng'alina yo obujulizi ndi ku ludda lwe butova full figure siva ku musajja nze abasajja banyigirizibwa mu ggwanga lino nnyo naye ate ne Ssuuna Beni ebigambo byayogera bagamba mbu binyigiriza Nambwayo ndi ku ludda lw'abasajja oba kiki oba kiki kasita kiba ng'ayina ensonga naye nono mbeereko nnyo bw'aba ayina ensonga Nobati mbeereko oludda ati Nobati events bino byabali byabawala Nobati n'abijjamu nga maskaleda kati omulese kati Nobati nedda ate siwanyisa Nobati kazi kyamwanguyirizamu yabiteekewo ku meza ateeke wali amulaga ebitundu by'ekyama byalina bamute yaga ebitundu by'ekyama bibiri bwe yagamba nze n'obujulizi mbulina nti naga bw'ogambye naga ebikirala full figure yakubwa naga asinza kutuuka ate kuyateekateeka ne mmuleka yalimu ng'oli agambye nze naluka olukwe naga nze mmuleke
baddukidde Kenya omulala bamulabiko Kuala Lumpur police ne ekyakwata okitegedde ekwatayo naye ate bwe yamaze ne bano bakajjajjatta bano abagukumamu ennyo oba fulufiga amaanyi yagajjeewa nabagenda bakwata ate kajjajjatta buli gwomanyi nti yalugiramu abantu badduse ku intaneti bw'oba omanyi wajjajjatta ng'onyumirwa bagenda no gwe bakuvunana owagira byakutta obanga terrorist bw'obota abo boogera bino boogera biri abidekisini obote omuliro kati mulengi ng'oyagala kumanya nti bizibu anti olaba batandise obyejjamu olabye nyina gwe ndabye akola waliwo akoze vidiyo leero n'agamba amawulire kigatowanga ngambye abantu bagenda bakwata nju ku nju kali bagenda nju ku border to border naye owe Kenya ye batandise omutracinga naye ekivubuka ekirala kyajjako essimu kyene kyamalevu ekimu kyajjako essimu abantu babuuza nammere gwe abateekako nnyo amaanyi nammere omulaba anti bya mirundi ebiri osobola okubeera takitiko otya nammere anoonyezebwa naye nammere ye teyeewaanangako waliwo kirowoddeko nobyegaana yabyegaanako ng'eyasoma anti looya otegedde kati gundi n'ava eri n'obumonde bwe twatuula ne tugira ate nsobola n'okwebaza nze nakukuba naye noba teyayogera ebigambo ku live otegedde nga bakakuba fulufiga n'ayogera live ku live ne ku Megaton kwali nobati namusanga ku live okwo n'amansuka n'agamba ki awo yimba kano mwebaala abaana mwebaale bamusaayi kati alinamu omanyi bakayita inciting violence ayina emisango nga 8 giri fayiro buli omuntu alunaku lwayo CPS bali awo bakyakola bajjayo guno ate nobati bw'aba ayina omuntu wamukubire baleme kubijja ewaabwe yali yakavaayo addeyo tebasimba nnima gyaga oba yabafuuyira bufuuyizi anti waliwo fayiro endala mugamba ki bwakukusa abaana naye bagireeta mbu bagenda gigattako ebeere wali musajja wattu asiiba muno ng'azunga bakukusasaayagala muyita abe yalina kampani etwala abantu byadda yagwadda kampani yagwadda musajja wattu mulaba ku boda denaderi musajja wattu moze takyevuga motoka yagitunga omanyi kibayita ayina motoka si ye muzeyi nsuula akaawo bamugamba naye ebyo obutuufu bwabyo n'obukyamu biba bya poliisi naye ebyo nayo byambu kati fonnaawo ekiriwo eri developing naye nga ekikulu ye gundi agamba tubeerewo tulaba ani agenda okumaliriza ng'ali waggulu oba ali wansi agenda kufa n'omuntu fulufiga gwe yonna ali eyo ng'omanyi ofafagana ne fulufiga kakasa ky'olimu simuwagira byakola simuwagira ki naye ate saagala muntu anyigiriza fulufiga ojja kulwana naye sirwana naye naye bweba obunyigiriza fulufiga lwakuba mukazi ogamba alabika mubi kyemwagalako fulufiga waliwo abatagambwa akaawaobategeera abo fulufiga simutakasuka bwayina baleetera ate sebo yanywerera ku mazima mbu obote bano bayina enviiri tezitegerekeka boogera ebitategerekeka ekirina okufulufiga badde naye buli munene anoonya fulufiga mu ggwanga lino yaliko ne president wakimanyi nti yali ne president wikiwedde nabiwulira oba lwakutaano agenda kuba ne Salim Saleh